Mujye baliko gyonna gye mutussako engalo gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Amannya yenza Omumbejja Aisha Nassolo nyongera obbajjukiza mmwe abakanneyungako essaawa eno yennyini nti wano ofunawo amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kye mba nkusaba kiri kimu, subscribe nga teekako akadde, like nga vidiyo eno n'oluvannyuma tuyongereyo mu maaso. Mutereevu mba nnyingiddeyo n'amawulire amalala naye ng'ate toseetuka kubanga komawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala. Amawulire agakyagenda mu maaso n'okubeera ng'ate gatrendinga all over social media ge ga mwana muwala ono yimbi nalulungi Rema Namakula sakati ne bawe Dr. Hamza munange Fred Lumbu ye yavuddeyo bwatyo n'akola akatambi waliwo akatambi akali ka trending I think last week but one aka Dr. Hamza nga atudde ne kugamba nga atudde boogeramu awo ne President Museveni boogera kugamba ku nsonga ezitali zimu wabula ate mu nnaku eziyise Fred Lumbu ye bwatyo yavuddeyo n'ategeeza ensi yonna bwatyo n'atugamba ti Dr. Hamza bulijjo munnange mukozi wa state era mbu n'obufumbo bwe wamu ne Rema Namakula mbu state ye yabuteekateeka nga bagala kubeera ng'ate bakola ki babonereza mwana mulenzi oyo Eddie Kenzo Musuuza. So munnange akuddira mu luyimba taluwoomya ne lubale w'omulamu tasamirirwa. Ngenda kuba nkulekerako akatambi ako Fred Lumbu ye bw'atyo munnange ng'ayogera saako ate n'aka Dr. Hamza munnange bye yali ayogerako ne President Museveni. Naawe ogende maaso n'okubeera ng'ate obyewulirirako n'oluvannyuma comment yo ogitereko atawo wansi mu comment section. Era nga tukyali ku nsonga ze zimu eza Rema Namakula still ba social media in-laws nga bwe tubamanyi nti tebatudde bagenze maaso n'okubeera ng'ate batambuza posts ez'enjawulo nga bagamba nti Rema Namakula wetoogerera yakuttemu dda ebyanguwa munnange n'ava mu maka ga Dr. Hamza wabula nga mukwano gwange bino sigenda kubeera ng'ate mbikakasa kuba ekituufu kiri nti sibirinaako mitwe n'amagulu ndiwo okubeera nga nkuleetera olugambo olutambula social media yonna ne nkutegeeza lwenkakasa munnange n'olutannaba kubeera ng'ate lukakasibwa. Kati nno luno lwa Rema Namakula okubeera ng'ate munnange anoba maka ga Dr. Hamza mukwano gwange terunaba kubeera ng'ate lukakasibwa naye nga bikyatambula butambuzi naye nga binaba bikakasiddwa nja kuba mbikuleetera wano wennyini naye nga ekituufu kiri nti essaawa eno tebinakakasibwa era so kuyimirira ne nkugamba ti Rema Namakula munnange yavudde mu maka ga Dr. Hamza dde nga bio Fred Lumbu ye bagenze maaso n'okubeera ng'ate ayogerako butereevu ngenda kubeera mbikulekerako essaawa eno yennyini naye nga ebyo nabyo tubitadde wabbali. Ensonga za Sheebah Karungi omuyimbi waffe oyo munnange nazo zikyagendera ddala maaso n'okubeera ng'ate zitambula. Kinajjukirwa nti Sheebah Karungi yavaayo I think it was last week bwatyo n'atutegeeza ti munnange baali bamurepingidde ate mu mmotoka ye yadde nga teyavaayo n'ayatuukiriza erinnya ly'oyo eyali agenze maaso n'okubeera ng'ate amurepinga wabula bo ba social media in-laws bo ne batunulatunamu ne bagamba mu bantu bonna bonnaani ayinza okubeera nga mutuufu yarepinga Sheebah Karungi munnange bo ne banokolayo Andrew Mwenda saaka ate ne Gilbert Bukenya ne bagamba nti abo ababiri era social media ne basongamu nnyo ennwe ne bagamba bebo wabula Andrew Mwenda n'alabikirako ate mu interview mu ye n'abyegaana n'abyesulubabba n'agamba bannange nze ebyo sibimanyi era n'akambuwala nnyo n'asaba omuyimbi ono Sheebah Karungi aveeyo akole ki abeeko ne kyayogera ku zino ensonga era oluvannyuma abantu ate ne batandika enno ozisonga mu hoozi oyo gwe tumanyi obulungi mutabani wa Museveni ne bagamba nti oyo muhoozi yali agezaako okubeera ng'ate akola ki atuusa obulisamaanyi ku Sheebah. Wabula we twogera olunaku olwaleero ye Sheebah interviews ez'enjawulo akyagenda mu maaso n'okubeera ng'ate azibeeramu yadde nga tannayogera mutuufu ani oyo yali agenda mu maaso n'okukola ki n'okubeera ng'ate amutuusaako obulisamaanyi. Ngenda kuba nkulekerako n'akatambi kano butereevu ayina era byayongedde okubeera ng'ate alambulula ku nsonga zino. Ngenda kusaba omuwulize n'obwegendereza kyonna kyayogedde mukwano gwange londamu ebikugasa ebitakugasa bireke wabbali. Engombo yaffe wano eat the meat and throw the bones. Ngenda kusaba comment yo yutereko awo wansi mu comment section. Subscribe nga gwatandaba mukwano gwange teekako akadde like nga video eno oba ojagadde nenga goodbye for now toseetuka nkomawo essaawa eno yennyini n'amawulire amalala. Navaawo ne bagamba nti omuwala omuyimbi Kalaala Rema Namakula obufumbo bwe kutetegana era n'okutwalibwa n'okumugibwako basoma omufumbizi omusajja eyayita Ssebunya Hamza kyali kiteeketeeke nga state yakiteeka okubonereza omuvubuka Eddie Musuuza omuyita Eddie Kenzo ensi yavayo n'egando za Lumbu erabika anywa ku 8 sinze sinywa 8 sinywa amazzi gaagano naye tugamba nti obudde kye kirungo ekisinga okuba nti bwe kituuka mu budde kitegeeza buli muntu gy'ali. Akatambi mwakalabye ku social media nkatambula omukulu ono nga yakajjadde bulungi nnyo
makago obukulembeze nga bali mu kutula ddiiru ne mukama we Yoseti bahabula tabasala mutano wa Kalekezi era n'abakere byo yawandiise ebisoomooza okulaga nti ye abadde mukozi wa state ebbanga lyonna nga temukimanye era n'obufumbo bw'omwana ono okutabanguka omwami ono yali mukozi wa state y'ensonga lwaki n'embaga kennyini ensimbi n'abagiriko bonna yali nteeketeeke okukyankalanya obufumbo bw'ono kino nno kirabikira luddawa kino kirabikira n'ebintu bigenda mu maaso mu Uganda nene mbozi badde saagala jjogerako naye baga nti buli kintu ekyange kijjiramu time wadde oyinza okuba tokirabye essaawa zino n'ekimala nekizuuka nekivaayo nenkulaga nti kituufu oyo muvubuka ne musajja munyarwanda wedde emirimu era emuteeketeeke ku bantu ku programu eziri mu Uganda ez'abanyarwanda abalina okukyankalanya obufumbo ne bizinesi z'abantu n'oyo Hamza Sebunya y'omu ku bo tugenze mu maaso nanjagala kati bwe ngenda okuyimba nze sigala mu mmotoka ze nyambala wabula dakiika nga 15 kugenda ku stage beera n'engoye munda nze nkola kuva ku Monday paka ku Monday day in day out misana na kiro so wenfuna mu time ya wakati wa shows nga neebaka ku mmotoka so nali neebase nga mmotoka mulimu makeup artist wange Kamara mulimu n'Amara PA wange Dirisa nga avudde mu mmotoka tutuuse we tulina okuyimbira it was a private party ya muntu waka nga ina abantu beyayita so omuntu oyajja ne security ye mabega ngemuwerekedde zisamulaba nebase so mpulira oluggi lwange lwogulawo omulundi ki gumu nyemuka mulaba nga ate muwe ekitiibwa so mubuze omulundi gumu lwaki oguddeyo mmotoka yange nga tukunkonye bikoze ne mmotoka ya mukyala osanga nga ndi bwereere ebyaddako awo n'abeera inappropriate omanyi ekintu rape mu mwakitutte wala naye rape erina weetandikira tetandikira si buli omuntu atandikira nakubaka muntu no bitandikira kweyo nkwatirira etalina kubeerawo inappropriate touches ukitegeera n'oleeta omukono gwo n'ogunkwatako ku lubuto tolina kunkwatako lwaki oli mu mmotoka yange nyina kukusanga wooli nyimbire wooli bw'oyagala ojje tuzinemu kubanga tyawunziza okukola omulimu gwange mu mmotoka ndi mu time yange ng'omuntu eyeddembe era n'abajja ku mmotoka okumbuuzaako nabo weebali kye bakola batampinga omuntu ku ttiimu ne bamuzza ebbali twagala kubuuza ku Sheebah then bwe nkugamba tomala gaggulawo n'olaba attitude yange lwaki teweeyongerayo ate gwe n'osigala ng'okola ki okyajja ng'okyabeera inappropriate so nze ate ebyo ebintu binkuulirako ddala waya ze noona n'abafanzi bange mu kiseera bali inappropriate kunkwatakwatako obutalina kunkwatako nyambadde akantu kange kakomawa kiryoke sikugambe jangu okole ki nkwateko no gwendekanga bw'okola ki bw'ondaba omukyala yenna omubiri gwe kiri gyali okugukozesa ye kyakola ki mubiri gwe tuli nsolo tetuli nkoko mbu olaba enkoko ng'ogirippira tuli bantu so kyennayogerera is kujjukiza abasajja nti tuli bantu abaana b'abende abakazi bantu if you can do that to means omuntu byomu gwamanyi nti sobola okwogera tojja kummanyiira otyo naye nojja n'okikola ki nagamba abaana bameka abatuddeyo abawala abakyala be bali mu kukola bino ebintu ebyekisiru nze n'ensonga enkuulako nnyo waya kukozi ngimanyi nnyo abakyala bajja ne boogera nange manye ebibeerawo ensonga lwaki nafuluma nkyogereko ozze okumbuuzaako lwaki ojja n'omusirikale okirabye nnyina obusungu lwaki totambula n'okola ki n'ogenda so waba kubanga mu mmotoka eyo kyannuma era kyendowoozaako everyday tuba kubanga tuli wantu tewali bantu mu mmotoka temuli bantu wandikoze ekyo kyennayogerera abasajja balekerawo okulaba abakazi ng'enkoko tetuli nkoko tuli bantu temugobanga abagoba enkoko tetuli bantu tulina olulimi lwe tusobola okwogera jangu nkwane nkugaane oba nkukkirize so I wasn't tripped but inappropriate touches zeziridinga kuki so ekyo mbadde njagala nti clearing then abantu mwembi bonna be mbadde mumwogerako mu mawulire si beebo omuntu omutuufu namututte ne mukwasa head of CID nabaddeyo jjo nali wakugendayo I think last weekend ne nali mu east nga nkola nisisobola so nagenzeeyo buli kimu ne tukihandulinga then abalala mmwe abadda ku social media ne musekera ebintu nga assaults
ne mubifunamu mmwe ng'eyo time gye mufunyembu okukuba amayinja noono ye yafunyeyo ekimuluma katumalirize ddala. Abannayuganda nze mbaagala nnyo because ndi munnauganda sirina wakulaga singa nayinawo nandigenze kiifu ekituufu nazze nga mbadduukirira bankutte nga mutuula nga mwogera bye banabe mwayogedde omuntu teyeewanna waggulu ku kizimbe neyeekuba wansi nga bimutamye. Mulowooza abetta batyo bannange. Obwongo bw'omuntu, mental health is very important to us. Lwakuba nti ffe abamu twagitegeera tukyali baana bato mwatubanya amayinja emitima ne gikaluba. So naye mwogera kitwaguma naye tekitegeeza tetuli bantu. Ebintu bye mukola abamu tuli bagumu abalala bajja kwetta. Tuyige okubeera kind. I'm begging you Ugandans. Learn to be kind. Because mwali temumanyi nze omuntu atatera kwogera ne kubinkwatako ne bwe banvuma ne bakomayo ne munjogerako okinsirika. Naye ne muteebuza olaba nnavuddeyo ne wabawo bagamba mbu oyo anoonya mawulire lwaki nga noonya ng'ate mmwe eba abannoonya. Nze mbeewala nze saagala mawulire. Mu politics bijeemu gwowagira bijeemu si buli kimuntu kiri politiko. Waliwo ebintu ebimu waliwo abantu nga ffe nga tetumanyi bintu bya politics. So ffenna temuyinza kulowooza nti tulowooza nga mmwe. Goyinza okuba kyolowooza naye ng'ate nze zise kwogera ate ebyaddala kuyamba muntu atasobola kwogera. Nze mmanyi bakyala bannange batya okwogera. Nakirabye lwaki batya okwogera. So please, I'm requesting my beautiful country that I love so much. Everything I have, nkikoledde mwene ensi. Buli kimu kye nnina mwe mumpagidde kikoleredde naye ate era mwe mumpagidde mwene ensi. So njagala ate nammwe mbaagaliza nga munjagaliza. Naye tuyiga okubeerako n'ekisa. Tomanyi kisa kyo oba kigambo kyo kirungi bwe kiyinza kutaasa muntu. Buli omu alina burdens ze zaakaalinga naawe oyina nange nnyina z'otamanyi. So tokuba mayinja ng'akuba ekiti. Tuli bantu yadde mutulaba ku stage awo eddakiika 13 oba 3 oba essaawa 2 oba n'olaba vidiyo tekitegeeza nti omumanyi. Nina nange byempitamu byotakola ki? Yes, be kind.